inshallah nowezibe eddakiika 5 oba 10 oba 2 kyolinako obusobozi naye tuzikozese nga tusembereganye. Yali mpisa y'abasahaba bwe balinga balina omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu kusoma kwabwe basemberanga we yalinga sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadullah, فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. تمتندرزا واشتبى الله جل جلاله ومتنزي وفيه ومتنزي وبتند جنا لا إله إلا هو توالي يكتوندا أتالي كتوندا الله. Byonna ebiriwo ebiyitibwa Katonda bya bulimba, tebisaanidde kubeera nga bisinzibwa yekka alina okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumwegayirira asebengera bye n'emirembe mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yamutuma gye tuli nga bulungamu okumanya kiki Allah kyayagala nekyatayagala, bitusomesa ye Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amwogerako namuyita Nuuru, yamuyita kitangaala. Ekitangaala ekyo nga Allah yahdi bihi man yasha, Allah alungamya nakyo yenna gw'aba yagadde jalla jalaaluhu. Era Allah yamwogerako naga nti wa innaka era mazima ddala gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama la tahdi olungamya ila siratin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu. So ab'ebitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tumwagale nga tukikakasa nti yenna anaatuuka mu maaso ga Allah nga Allah amusiimye, alina kuba nga akkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'amwagala n'amugoberera, n'akola eddiini eno nga gwagijjako. Tukkirizibwa kukola ddiini nga tugijja mu kifo kyonna ekitali ekyo we yagiteeka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'olabanga kyokoze ekinyiridde ennyo bwe kyawukana ku Nabbi alaihi salatu wassalam nga Allah kigoba jalla jalaaluhu. So ab'ebitiibwa tumugoberere. Omuddu waliwo abaddu be nalabye babadde mu mukolo gwe bayita ogwa ziyaara oba sort of, badde bali mu kutendereza bakola zikaali, naye badde batandika nga obiwulira bye boogera, naye gye bagenza obunzikira ng'olulimi olwangu okukozesa otutegeera kye babadde bakola nga baboggula buboggozi. Ng'ekyamazima tetusobola kutendereza Allah kusinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era ab'emikwano kino nkibagamba nga nange nkyegamba, eno eddiini ffe gye tukola, eddiini gye tukola eri wansi nnyo ku ddiini gye yakolanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tetulina busobozi yadde okukolako kwota, tetusobola kukola ddiini gye yakolanga nga bwe yagikolanga, wabula ffe tutya Allah okusinziira ku busobozi bwaffe. Kati mu bikolwa by'okusinza Allah teriyo kikolwa mukkiriza kyagenda kukola twekange nga kisinze ku bye yakolanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Baganda bange abasiraamu, omubaka tumugoberere
sallallahu alaihi wasallam Allah yatusomooza nnyo yagamba nti qul baŋŋambire in kuntum tuhibbuna Allah bwe kibanga kyemwogera mazima nti mwagala Allah fattabi'uni mwenna mungoberere Allah yagala tugoberere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tunaamugoberera yuhibbukumullah agamba nti ne Allah agenda baagala wa yaghfir lakum dhunubakum era ne Allah abasonyiwa amaki abasonyiwa amazambi gammwe Allah ajja twagala atusonyiwa amazambi olw'okugoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ebyo bye yasomesanga. So baganda bange basiraamu njawulo ennene wakati waffe n'abatali basiraamu ejja labikira mu nkolagana yaffe ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Olwaleero otunuulira enzikiriza z'abatali basiraamu bye bakola bingi nga mu kitabo kyabwe ekyenzikiriza zaabwe wallahi nga tebiriimu nga wandirowooza kale wekibanga enzikiriza zaabwe entuufu wekibanga enzikiriza zaabwe entuufu mu kitabo kyabwe nga kyebakoze kivudde mu kyoga nti waayo bakola bya mu kitabo bakola bye baagala bakola bye baagala bakusimu. Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera mu Qur'ani ku bantu abajja mu ddiini muno ne batandika okukoleramu bo bye baagala kyawulya muli ekimusanusa mu mutima kyakola nga takola bya Allah takola bya mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula ye nga akola bibye. Mu suratu Jathiya essula ya 45 Mukama waffe Allah jalla jalaaluhu mu aya ya 23 yagamba nti afara'aita okiraba otya man ittakhadha ilahahu hawaahu oyo yenna afudde katonda we nga kwagala kwa mutima gwe wa adallahu Allahu Allah naamubuza ala ilmin kukumanya okumanya n'akwawukanako kubanga ye tagoberera kumanya ye agoberera kwagala kwa mutima gwe. Takola kintu lwakuba nti eddiini kyesuggestinga okukola akola ekintu olw'okuba omutima gwe kyegwagala. Wa khatama ala sam'ihi Allah agamba nti n'aziba n'asaanikira ku matu g'oyo agoberera okwagala kw'omutima. Wa qalbihi n'omutima gwe wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah nassa ku maaso ge envumbo. Faman yahdihi min ba'dillah Allah agamba kati ani agenda omulungamya nga Allah ye bw'atyo bw'amukoze kulw'okugoberera okwagala kw'omutima gwe. Nakati afala tadhakkarun abange tetwebuulirira mikwano gyange abali wano n'abatugoberera ku Rawda Islamic Media. Allah subhanahu wa ta'ala bino byatugamba buli muntu lwaba agenda okukola ezambi nkakasa nti Allah si kyaba ayagala akole naye era waba agenda okukola ezambi eryo talikola nti bwino yamutabuseeko alikola kuba ye kyayagala. Oba tukwatagana buli muntu gola osanga omusajja nga yafumbiza muwala we omusajja atali musiraamu ntegereka n'agamba seeka ekyo nze nakikoze ng'omuntu Allah nansaasira olowooza agenda mumufumbiza babeera bamaze mumukaka. Omuntu agenda okukwata enjago ginywa wabaawo wamukwatidde kibooko nti wotaginywa ngenda kukuba. Abantu abagenda mu riba zibankalooni wabaawo olutalo nti singa togendayo ne bukya ku matanja kukola kino. Omuntu agendayo ng'ayagala omuntu agenda okukola obwenzi gwe bagambye wabeerawo foose mukaka tewali muntu ayenda nga waliwo mukaka okwenda kuba okwenda weetaaga n'okwekweka kwewala abantu kati yennyini yeetwalayo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ani ayinza omulungamya oyo agoberera okwagala kw'omutima gwe atali Allah nga Allah ye amulesaabule.
baganda bange basiraamu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah mogerako ekigambo wallahi wetubange emitima gyaffe tegiriiko nvumbo kirikiriya nnyo musatu tawubange eggwako Allah yagamba nti laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah yagamba nti amazima ddala abajjidde omubaka ng'ava mu mmwe kennyini naam azizun alayhi azitowererwa ma anittum ekibakaluubirira buli kijja nga kibakaluubirira mmwe ng'abagoberezi be kimuzitowako nabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama harisun alaykum abalinako omululu abalulunkanira buli kaseera konna akola butaweera okulaba nga mulongoosa mu maaso ga Allah bilmuminina raufur rahim eri abakkiriza mukwata mpola ate wakisa kingi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati ekituufu omuntu singa ategeera ekifo kya Muhammad sallallahu alaihi wasallama twandibadde wamubuza kubanga gwe tugoberera wallahi yali atwagala okwagala okulimu notusaasira olwaleero obanga gwe imaamu asaaza wallahi oba oyagala abantu obasaaze kiwanvu naddala mu mbeera y'obutabalumirirwa newawulira abaana nga bakaaba ya amalamalayo peegi n'agenda ku maviivi ne mulowooza nti yeerabidde muga subhanallah nga teyeerabidde waali ayogera nga n'ab'emigongo emirwadde agyerabidde buli alina kyakola mu bantu bakikolamu bano abakozesa to the last hour olaba eyo karakita esinga mu bayindi bw'omukolera n'obuwarabu mpulira bano abaliyo bakaaba bw'omukolera n'akulaba ng'oyimiridde nga yakusayininza okole newoba kyagambye okukola kiwedde waakiri akutuma ekirala tolina kuyimirira era bagamba nti woba omaze kyokola waakiri osigala otambatambulawo olina omulaga nti nabyenkola kati ffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi yali atulumirirwa enanoza singa yali president singa ebbeeyi y'ebintu ndala ntegereka wallahi yatuuka n'okunenya abatereka emaali n'ebula katale ne batumbula ebbeeyi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bingi mu njigiriza ze nga biraga obulungi bwe okusaasira kwe obukwata mpola eri abakkiriza nga kyandibadde fair to pay him back kyandibadde fair omusasula nga naffe tumusembeza mu bulamu bwaffe tewali muntu ali waffe kutukozesa mirimu gya ddiini atali mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba naye kennyini Allah yamugaana okubaako byayogera mu ddiini eno nga si yamugambye oba ntegereka mu bifo bingi byaseereranga n'aleeta endowooza ye ng'eyawukanye ku Allah kyayagala Allah yamuvunaananga era n'atakweka bwino nti Allah nvunaanye abasa watawalla aya n'azikweka la yazanjuliranga bakkiriza kuba ali ku mulimu ayagala kusiimisa Allah nawe ekyo baganda bange ayagala osiimisa Allah very simple kola emirimu egyasomesebwa mu ddiini ekyokubiri gikolenga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tofayo ku bunene bwa mwalimu tofayo ku bbeeyi ya mwalimu luwarabu ayogedde lwenkana weruti ebyo bintu biri kiriya nnyo teri mwalimu abiwakanya nti tukola emirimu egiri Allah gye yashalaa mu ddiini mu Qur'an wa mu ahadith ekyokubiri tuyina gikolanga bwe yagikolanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tofaayo era eddiini yaffe ekigipulizavinza otuuka leero ng'ekyatawaanya abatali basiraamu kuba tetukola eddiini nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tobula nti osobola okujja wano ng'oli mu China ng'oli muwalimu tutuuka mu salatu magaribi ntugamba Sheikh tafaddal
n'otuvugala akasatu namba ate kuli agamba nti ate nga ku mavivi gyasoose n'alyoka atasoma alifaata kubanga eddiini yaffe yonna gyeraga etambulira ku Qur'ani etambulira ku sunna ku njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa weerwaneko neerwaneko tugoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe tunaamugoberera Allah agenda twagala atusonyiwe ensobi zaffe ng'ebitonde. Allah ajja twagala atusonyiwe ensobi zaffe ng'ebitonde. Allah gwe twogerako omwalimu Sheikh Shinqiti Abu Ibn Taymiya amwogeddeko wano nga twakamala essala. Allah waffe yali omu, teriyo katonda mulala atali katonda Allah. Ntegereka basiraamu weerwanyise neerwanyise Allah waffe ali ogu ali omu. Yagala kunshawa gwe naye Allah akusaasire. Teriyo katonda mulala atali katonda Allah. Byonna ebisinzibwa weebiri, oba abasinza emiti, abasinza Yesu alayhi salatu wassalamu, oyo nabbi wa Allah mulamba bamuyita Yesu oba Jesus. Waliwo abasinza Lubaale, Misambwa, Mayembe, waliwo abasinza Abalongo, waliwo abasinza Emizimu. Tukwatagana basiraamu, byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala si bituufu bya kusinza. Buli muntu lwasalawo asinze Allah, si yeffe abasiraamu ffe tusinza Allah jalla jalaaluhu. Buli lwasalawo asinze Allah tasobola kumusinza okutuusa ng'awakanyiza byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Oba tukwatagana basiraamu, tosobola kubeera musiraamu omusinza Allah wannamaddala okutuusa ng'owakanya ebitali Allah jalla jalaaluhu. Omuntu wabanga asiramuka oba ekigambo ekiyingiza omuntu mu busiraamu era ekimugjamu kirina empaji ezi, kirina annafiyu kisooka ne kijjawo, wal ithibatu ane kunywezaawo. Omuntu waba asiramuka asooka kujjawo byonna ebisinzibwa bitali Allah, nakkaanya n'omutima gwe nti bino weebiri naye bifu. Ekyokubiri n'atongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Kino kiddiŋŋana era nsaba Allah akitebenkeze emitima gyaffe. Tulekeraawo okubuguma ebifuba mu ddiini buki? Ddiini busiraamu. Ddiini yaffe ennyangu teri nga yabalokole. Bajjaawo ne batuvuma ne bazanyira mu Qur'an ne bavuma Allah. Okuvuma kitegereka bikola bya shayitaani. Naam, ffe kyaffe si kyakuvuma. Era eddiini yaffe busiraamu terina bwetaavu kukuyombagana. Eddiini busiraamu ya bwino. Ntegereka Allah yatugondeza zino aya nali sigiwanga budde. Allah yagamba nannyini busiraamu la ikraha fi ddiini, tewaliwo kaka mu ddiini eno, tewali kaka mu ddiini. Ddiini y'obusiraamu eri soft nnyo. Edda bafumbizanga abaana abawala oba ava mu nnimiro asanga abasajja batuddawo mu luggya ne kitaawe namugamba nti ogenda kufumba nti naaba bunaabi. Kitaata naaba ono omwami yazze okuwasa mugende. Omwana akanyaga taata oyagala kunziramu njokukolimira, n'agenda gy'atamanyi n'omusajja gw'atamanyi. Omusajja tamwagala, atuuka eyo asanga eriyo abakazi abalala basatu mu nnyumba oba bataano, ye balese wa mukaaga. Nga newagenda osula tewali. Bagamba ono sooka ovao ku buli gwe ennaku zino kasaga oluddeko ng'osulako waako ku munno.
omuntu n'agenda mu bufumbo gy'atayagala n'atuuka n'okufa mu bufumbo eyo gye yagenda nga tayagalanga okubeerayo. Obusiraamu ne bukigonza tewasobola kubeerawo obufumbo ng'omuwala oba omukyala takkiriza, ne bw'oba ogoloddamu kyali yeebuuza tatakkiriza nti ye ate omuwala ye omusajja teyamusiimye naye kitaawe mukambwe nti osiima we kiri muzeeyi muyite twogere naye. Tekisoboka. Eddiini busiraamu teriimu kkaka. Era singa oyingiza omuntu mu bufumbo bw'atayagala ebizibu ebibeeramu bingi osinga emirembe. Kati eddiini busiraamu eno gye twayingiramu Allah yagamba la ikraha fi ddiini, tewaliwo kkaka mu ddiini eno. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Obulungamu bweyolefu n'obulimba bweyolefu. Oba ntegereka. Obukafiiri tebuliwo, obushiriku tebuliwo. Mpulira ennaku zino oba mpulira oba ndaba oba mmanyi kati babatiza ng'oyingira mu bushiriku. Duli badde ng'osooba busoobi n'erinnya lyo Juma, Maimuna, Ivrini. Kati oba oyingirayo tebakyakkiriza, tojja n'ago mannya. Agamanya bagayita mannya ga kibi. Olina ofuna amannya amalungi ga lubowa. Lubowa liba jjembe nanti gannagadya ogubeera musambwa. Nam ga basajja miki basajja ki simivule basajja subi liba jjembe gatifaalu. Kati oba oyingira mu ddiini eyo y'obushiriku bakuwa n'amannya agakozesebwayo kati bagakuwa. Kati omuntu obushiriku weebuli bulabika ddiini ejjudde ntegereka, n'obusiraamu weeri ddiini, n'obuseveniside ddiini, n'obukatuliki ddiini, n'obulokole ddiini ne kati gwayimiridde wakati w'eddiini ezo. Onnyonnyoddwako omusamize, onnyonnyoddwako omulokole, onnyonnyoddwako omuseveniside, onnyonnyoddwako omusiraamu. Kati ekibuuzo kigamba osalawo ki? Ashhadu an la ilaha illa Allah, nkakasa nti Allah ali atya ali omu. Kati omuntu wakkiriza Allah jalla jalaaluhu, Allah kyagamba nti okubeera omusiraamu si byampaka, obulungamu weebuli n'obubuze. Kati omuntu faman yakfuru bitaaguuti, yenna awakanya ebitali Allah ebisinzibwa, wa yu'minu billahi, n'akkiriza nti nze Allah ye Katonda wange, faqad istamsaka bil'ulwati lwuthqa, abeera yeekutte ku ŋŋanga enki engumu. Yenna awakanya ebitali Allah nakkiriza Allah jalla jalaaluhu aba yeekutte ku ŋŋanga engumu, nga bali mbatukakasa nti eyo eŋŋango Allah gyali ayogerako ye la ilaha illa Allah, nti asooka n'awakanya ebitali Allah nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ensobi nnene omuntu okusigaza ebitali Allah ate n'akwenyakwenya kyakkiriza Allah. Allah omulaba atumanyi, khabirun bima ta'malun, amanyi bye tukola. Yagamba wa minan nas, ne mu bantu, man yaqulu amanna billah, mwe muli abagamba fetukkirizaani Allah. Man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri, n'olunaku lw'enkomerero, wama hum bimu'minin, n'eng'ekituufu si bakkiriza, boogera kyogere. Allah yagamba rabbul alamin wa idha laqul ladhina amanu, bwe babeera basinkanya abakkiriza, qaalu amanna, babakakasa nti ffe tuli basiraamu. Wa idha khalaw ila shayatinihim, bwe bafuna kumwaganya ne bagenda eri sitaani zaabwe, ne bagenda eri okusamira, eri okweraguza, eri okusinza Yesu,
qalu nga bagamba inna ma'akum mazima ddala ffe tuli nani tuli nammwe innama mazima ddala ffe innama nahnu amazima ddala ffe mustahzi'un tubasiriwaza busiriwaza bali abasiraamu naye kituufu ffe tuli nammwe ekyamazima abantu abasinza ku Allah nga bakategereka ngamba abasinza ku kitegeeza balina obudde obumu nga tebamusinza abantu abasinza ku Allah nga bwe basamira bwe balula abalongo oba ntegeera bwe bakola ebikolwa byonna eby'obushiriku kusinza mizimu misambwa laavu yaabwe entuufu teri ku saidi ya Allah laavu yaabwe entuufu eri ku saidi ya shaitaani mwe nti abantu bakuuma ebikolwa eby'obusamize nga tebabisobezzaamu yadde naye ebikolwa by'eddiini nga tebabikola nsaba Allah aleme kutulekerera basiraamu bino byetwogera obulamu bwo n'obwange okuba ne miiningi ng'otegedde Allah era enjawulo wakati waffe n'abatali basiraamu leka ebyessala leka kusiiba eri ku Allah yaani gy'oli n'oli Allah yaani gy'ali Allah waffe ali omu ebisinziro byonna ebitali Allah si bituufu mu bintu abantu bye basinza ebitali Allah mwe muli abasinza emizimu ate gwonna omuzimu wano mu Buganda ogusinza baana baliwo wemba njogedde Buganda n'owulira example zetuleeta nga nammwe abanyankole mubirina kati ng'ogamba nti newaffe okubanze abanyankole ebyabwe sibimanyi bulungi ate n'ebyabasoga nali ngenda bitegeera nabyo ne binnema naye neŋŋamba nze kansomese wano ne baseeka abali eri newe basomese eri oba ntegedde kati wesikona ku byewammwe ebyobusamize byewammwe tugamba nti ebyaffe nga birese Allah ya alimul ghaibi wa shahada nze sibimanyi nnyo wano mu Buganda okusinza omuzimu tekiri sunna kiri wajibu era yemu ku nsonga ennene lwaki mu Buganda bwe babeera baziika tebagatta bijja bya bika bya njawulo oba tuli ffenna bwaba baziika wano ewaffe buli kika kiba n'ekijja kyakyo gwe olaba nga baziise ku kijja oyinza olowooza nti tebagadde kozesa ttaka lyabwe kozesebwa babika birala oyinza okulowooza bagadde bafu baabwe abe nga amanyi nti taata twamuziika wano goole ennene erimu si yeeyo goole ennene babeera bakuŋŋaanya mizimu gibeere mu kifo kimu yensonga lwaki nti ow'ekika ekirala tebamugatta ku kijja singa oli afa nga wankima naye ng'abadde mukozi waabwe nga famire yaabwe tebamanyi gyeri bamuziika ku lusalosalo eyo ne waabanga musiraamu munnaabwe bwe batuuka okumuziika ku lusalosalo ate ono atali musiraamu ow'ekika kyabwe bagatta ekijja ky'abasiraamu n'abatali basiraamu kubanga bonna ba kika kimu olw'ensonga balina obwetaavu eri emizimu egyo era ebika ebimu ebitalina lubaale tebalina nnyumba ya lubaale we muli wano sigambye nga si bashiriku kuba shiriki oyinza omunonyeza ku levo y'ekika nga ne ku ya famire kiyinza oba ekizibu okuwulawamu mushiriku naye waliwo ebika wano webiri nga ekituufu mulimu abakola shiriki naye nga tebalina nkambi yawamu nti essabo liri ssabo lyaffe nga tebalirina jjukira bajjajjaffe abamu basiramuka ne bagamenya
oba ontegeera kubaffe n'ewaffe gaaliyo kusinziira ku mboozi y'abajjajja baffe naye we baasiramuka ne bagamenya abantu abo baalina okumanya tekwali kunene ne baalina amazima bwe yamanyanga nti nsiramu yamanya nti bino mba mbireka nti oba obireka ashhadu an la ilaha illa allah amasabo n'agavaamu kati waliwo ebika ebitalina nkambi ezo embuga eza lubaale olw'okuba nti zaaliwo ne zimenyebwa tezizzibwangawo waliwo ebimu nga tebirina nga byetaaga bwetaaga kati we babeera batuuse ku mbeera ey'okwagala okuteekawo lubaale waabwe lubaale tujja bitegeera mpola inshallah bakola omukolo gwe bayita ogw'okwaza lubaale gibeera mizimu egy'abantu abakola ki abaafa era abafamire eyo babeera bamanyi abantu abo baba bamanyi abantu abo nti omuzimu ogwogera oyo yali gundi kati babayita balubaale kati bakola omukolo basooka entereeze kano omuzimu kitonde Allah kye yatonda jalla jalaaluhu ng'akijja nga kiri mu grouping y'amajinni tulina ebitonde biri bisatu omuntu byetaaga obba nga abimanyi yadde nga si byonna naye nga amanyiko akatono waliwo bamalayika waliwo amajinni naffe abantu tulina ebifaanagana wakati waffe bingi mu kusinza Allah kati bamalayika Allah yabatonda min nuuri nga bajja mu kitangaala era be baasooka ku ebyo ebisatu bo be baasooka okutondebwa bwe yamala Allah ku bisatu ebyo n'atonda amajinni min maarijin min naar ng'agajja mu nnimi zaki mu nnimi z'omuliro malayika n'amajinni byombi tebirabika gye tulifa abantu abalamu tosobola kubiraba nga wentudde wano tosobola kulaba bitonde ebyo byombi diri amajinni Allah yagagaana okweyoleka abantu kati ago amajinni amakafiiri agawakanya Allah ge gatera ottawaanya abantu oluusi otambuddeyo mu kkubo lya bibira ddungu n'osanga omuntu n'abula ntegereka n'osanga omusota omunene ne gubula amajinni ago gaba gajeemedde Allah ne geeyoleka abantu kati Allah malayika n'amajinni zirina embeera zino bbiri esooka malayika la yaasuuna allaha ma amarahum zo tezijeemera Allah kyaziragidde kukola wayafaaluuna ma yu'marun ate tezikola Allah kyazigambye kati ate amajinni go gafaanagana naffe mu eyo embeera go gakola kyegaagala oba kyabukkiriza oba kyabukaafu kati ebitonde ebyo ebisatu Allah oyamala okutonda amajinni mu setting y'okutonda kw'ebyo abantu ffe twasembayo kati omuzimu si kika ky'abamalayika si kika ky'abantu omuzimu kika ky'amaki ky'amajinni era igwe nange okutondebwako Allah asooka kutonda mazzi agatta amazzi amshaaji nabtarihi Allah agatta amazzi g'omwami n'ag'omukyala ne gabeera mu nnabaana y'omukyala okumala ennaku 40 ne gakola ekitole ky'omusaayi kino ekitole ky'omusaayi ne kitambula ennaku 40 ne kikola ekinyamanyama zino ennaku meka 8 ekinyamanyama ne kitonda Allah n'akiteekamu amagumba n'akiteekamu n'omwoyo ku nnaku endala 40 z'ennaku 12 kati ekinyamanyama kino kijja kyereere nga tekirina kinyama jasiti Allah agamu suratul hajj n'agamba nti ekinyamanyama ekyo kirina embeera za mirundi ebiri mukhallaqatin waliwo Allah kyatondamu omuntu ekinyama
wa ghayri mukhallaqa waliwo Allah kyajjiramu awo abaana babeera basoma primary level waliwo abatuula P7 tebaliyo nibo baba bavaamu mu P6 P7 second term abaana badroppinga mu third term enyini ng'atidde ebibuuzo nadduka nga nze sigenda bikolayo kati yunebu eri erinze egenda olaba nga waliwo mukhallaqatin waliwo abakakasiza ne bakola pepa wa ghayri mukhallaqa waliwo abawanduse kati ekinyamanyama ekyo ku nnaku 12 waliwo ekituuka 12 ne kitonda omuntu waliwo Allah kyajjamu oba ntegereka waliwo Allah kyajjamu jalla jalaaluhu n'atafuuka muntu ku lw'ensonga ze Allah subhanahu wa ta'ala bino ebintu bigenda kwanguyira singa wano wendi otegeerawo kuba abantu esinga otubonyaabonya n'ebitonde ebyo egyo emizimu ogisinza kiva mu kuba nti ne tetwogerako kyennyini nti muzimu omuntu takitegeera erimu Allah teyandiwadde mbaka nabi Muhammad sallallahu singa yali erimu ebyo byetusobe tulinako obusobozi otutegeera nga Allah tatubuulidde naye Allah ekyamutunnyonnyoza ebitonde ebyo akimanyi tetubimanyi ng'alina otubuulira byebiki abatali basiraamu bino byenjogera tebabitegeera mu kirabo kyabwe tebiriiyo ate baaba oluzungu abo tobabuuliza ddala banasayansi ebyo tebabitegeera ne boogenda mu kkooti nga ti omuzimu gwaze omuzimu baguyitaani Juma teyafa kiya nti mulamuzi yafa naye Juma ntawaanya ti genda omuleete kimuvunaani wekasi omutuusa wano mu kkooti nga tumusaako fayiri oba tomanyi naawe gyali naffe tetumanyi gyali kati ku nnaku 12 ekinyamanyama kino Allah wakiwa omwoyo olwo ne kifuukamu omuntu oba tukwatagana watakiwa mwoyo n'akijjamu eyo chapter eba ekomyawo oyo si muntu kinyamanyama kigenzi kati wetuweza ebbanga Allah lyayagala myezi 9 myezi 8 kitundu 7 myezi 12 kati omukyalo ono mu kaseera wano ng'azaala Allah akwata omuzimu n'agumuwa ono mwana azaalibwa waba afuluma mu maama we pata Allah n'abagatta ye n'omuzimu ne bawangaala bameka 2 omuzimu erinnya lyali Allah waba agogerako oba mu ahadisi z'enjawulo baguyita qariinu kitegeeza wa mukwano ntegereka era omubaka yaga nti qariinuhu min aljinni Allah muwa mukwano gwe mu majinni oba tukwatagana simanyi assalamu alaikum warahmatullahi saba Allah akkirize muntegeere kubanga bwe nabitegeera kati nkalubamuuko okundeetera ebyo ebintu ebyekisiru ebyo ngamba ate omuzimu guntawaanya ebyo kubanga neteboogerako kyennyini ekibasudde mu shiriki agenda okubabengeya mu muliro gw'olubeerera tebakimanyi kati Allah amuwa qariinuhu mukwano gwe minal jinni nga wa mu majinni kati wano wetutudde wano buli yazaalibwa mubali mu muzikiti wano olina mukwano gwoyo tunula kuwa muno omulabe nga bw'omulaba bwafaanana ne qariinu eri bwefaanana ebikola byonna byokola ne qariinu eri ebikola n'eddoboozi lye erimanyi olaba omuntu atambula butambuzi na muntu myezi 3 mwaka n'amufaanana ntegereka tamufaanana muntu natamala n'omuntu wigwe nga amufaanani nze mukyala wange yanga nti mukwano gwe yaga nti seeka ffe tuli ku bunkenke mugamba bwakyaga nti tewali agenda tambula naawe aleme kuwasa seeka otusse ngamba mukaa nedde otira bwereere
kubanze nze nkola byenda ba mu ddiini nze byenkola ayo baba kikoze sinze kati omuntu waba mukwano gw'omuntu asobola n'omuteebereza kyagenda okwogera oluusi ne kibeera kituufu asobola n'okugamba nti oyagala ki nti yaŋŋambye okumpaayo tano ti yagambye ddi nnyo olweggulo ti gendayo naye nga sisuubira wallahi ogenda otuukayo ng'era teziriiyo era olinaga nti oyagala ani njagala Abdulaziz si mwangu naye kozira baseeka kirafu oyo gwoba otumayo togendayo Abdulaziz wallahi ogenda olaba nga tiwasabye Abdulaziz ku ishaayi n'akikumma nga seeka kirafu ajja nakyo ku makya nga bamukuttewa nti wezituuka ssaawa 4 buli kyeyagala otwala buki kyeyagala otwala butwazi omuntu kariinu buli gye tulina kuba buli muntu wona ali wano alina kariinu ye alina omuzimu gwe buli ali wano kati gukumanyi n'enjogerayo era gwogeranga ggwe abantu abamanyi ebyekisiriku ebyo omuzimu egujja ne gulinnya ku muntu waayo gwe gwoge kati nze singa ogwa shinkiiti guntuulako wenjogera muwulira shinkiiti era oyinza olaba akaana kato kawala myaka 6 nga jjajja waaka akatuddeko ne kakyusa eddoboozi n'ebikolwa bannange nga jjajja nakunyini ako jjajja ali akakola ng'ayogera maama nga gulumbye era Allahu akbar kati tugambye wano wetuli wano tulinamu paati 3 paati ey'ekinyama kiki zasooka kati ne baleeta omwoyo ku nnaku 12 kati yeggwe mwoyo n'ennyamayo kati mu kuzaalibwa wano n'obakana n'ekitonde ekirala kyo kiri kitonde kirala si yeggwe kibayita omuki omuzimu era omuganda aguyita omuzimu muntu gwo gujja buzzi ne gukweripako naye nga it's not you kati omuzimu guno nnyini gwawangaala nagwo nga buli kyamanyi gukimanyi kiba nti omushiriku waaba ayagala okukolako obulabe n'akulemu physically bagenda ku level 2 balumba muzimu nga weebati osobola okulootaaga lootooloto ndoota bansika naloose ndi mu ssabo bambuuzabuuza ebintuntu nga kino kyoloota abayaye balumbye kyova nti ate obeera mukkiriza ne balumba okwagala okutaataaganya omuzimu nga wasome Ayatul Kursiyu bagamba omusajja gye mututuma nga teyeebaka batukubye nzokola n'omugongo nnuma bagenza okujja okulumba nga waliwo ebyokwerinda naye ng'omushiriku alina obusobozi obutaataaganya omuzimu gwo bw'obanga Allah kimuwaddeko obusobozi kati woofa bwe bakugambanga nti Sulaiman afudde Allah kyaba akoze ogamba kirala nnyo akugjamu mwoyo kubanga gwe yakuteekamu n'ofuuka omuntu sibe kiri kati gwajjamu bwajjamu omwoyo n'agutwala guli mwoyo gwe era obukuumi bwagwo Allah tabujjaawo kobenga otunula obanga weebati kati bwe bajjamu omwoyo obeera wasigaddewo ki ku bye nnakwogera naashira fululi nagamba jangu wano ani noddayo leero eyo noli jangu naye gwomumanyi naye muleete Allah wajjamu omwoyo obeera wasigaddewo ki omubiri naki n'omuzimu kati Allah yetatawana naffe wetumala okukola enteekateeka zaffe zonna ez'omukolo gw'okuziika nga tusitula kino ekyasigadde ku paati y'omuntu ono nga tukitwalayo mu kinnya ng'ebikwatana ku muntu byonna bivaawo kati omwoyo gwe gwagenze
megoberedde. Era omubaka kyatugamba alayhi salatu wassalamu hadithi ez'enjawulo naye mukuzo ya Bara ibn Azib radiyallahu anhu yagamba nti omuntu bw'afa omwoyo gwe gukomezebwawo, bano abantu bano abagenza okuziika baba bavaawo awulira enswagiro zaabwe nga zigenda nga Allah zizzaamu omwoyo. Kati nze kennyini nzenna omulamba ndi mukabbuli na malaika za Allah, wano wasigaddewo ekitonde kye bayitaani muzimu. Omuzimu gwange weeguli, omuzimu gwagala kwegendereza. Era shiriki asinga gwe tugwamu wano sallallahu mutwewazi ayitira ku muzimu, kubanga gwogeranga nze. Omuzimu gwange guba gwogeranga nze, guba gumanyi ebinkwatako byonna, gumanyi nti oyo mukyala we, ono mwana, ono jjajja, ono taata, guba gumanyi buli kamu. Omuntu bw'afa omuzimu gwe gusigala awo awali ebisigalira bye. Guyinza okusigala mu mmotoka, ntegereka, guyinza okusigala mu nnyumba. Bino byenjogera abashiriku babitegeera, era bw'okondako nga oba n'aba bagula byawa okulawuza Islam Media Uganda nti kyayogedde kyekyo naye lwakuba tawa lubaale waffe kitiibwa, lwaki tassaako kitiibwa. Gusobola okusigala, omuntu ayinza okufiira eyo mu nsiko ne mutamanya nako bye yafiira, ne gusigalawo awo we yeetugira mu muti nga weeguli. Era kyovola nti edda basinzanga, nakati basinza enzizi, basinza enjazi, basinza emiti, nga mu miti egyo waliwo ebitonde bye bakkaanya nabyo nga mwebiri omwo. Kati gusobola okusigala awali ebisigalira by'omufu ono. Kyova olaba Shaitaani yalagirira mikwano gyayo nti omuntu bw'afuna accident, agudde mu mazzi oba tuli ffenna bino yeetuze, motoka emutomedde, balina omukolo gwe bakola, ne bajja wano we yafunidde obuzibu wano ne bakima omuzimu. Musa olinyetokota ate ovuddemuko, ne bakima omuzimu ne bagutwala gye baziise, bagwagala kubanga akadde konna bagenda gyetaaga. Kati ate omanyi lwaki amagye bagakumira mu barracks? Tebagala ganoonya nga emergency time ezze. Ekikuŋŋaanyisa ebijja wano njogera ku buwangwa bwange, nze mutegeera by'Abaganda. Kuba oli ayinza okumpalampa, omanyi oyogera ku bya Sheikh baga nti osina Muganda mutoolo, nze mama wange Mumbejja. Ayinza obba oyanjogerera nga mama we yesi Mumbejja. Kati nze wemba mama abeera Mumbejja, nze mbeera saava tapakukirwako. Mu Buganda mba munene, gakuba ntwasigaza bunene bw'amannya nakweyogerako. Naye luli edda nga sinza Sulanjala Nkabaka yafuga, naye Ssaabasajja simanyi kyaliko, basaava atulese, abalangira tatufaako, abambejja simanyi Mukama waffe kyakola. Ate mpulira amataka agawa abakopi, yawadde omukopi gundi mayiro 3. Nze singa sipangisa kadi yange kasitandagayo nti Nakimbugwe yanzaala, bagaga nti kuba nze wano mu Buganda mansuubira okulya engoma singa abalagira baggwawo. Ontegeera? Kati ayogera ku nsonga zino ndi munenemu. Kati ampalampa olina kuba ku levo ya saava naava mulangira, togeza nondaba Mukama oli ku saava. Anaye ebintu babiva wa Katonda. Kakati Allah tusaasire. Ekiteresa abasirikale mu barracks mu kaseera ko beetaaga tebalina banoonya.
kati emizimu gino abaganda baginamu interest yensonga lwaki neweoleta proposal n'osomesa omusomo ne gunyuma naye ng'owunzika ogamba banetu abafuwaffe nga tusalidde wano bwe tuba tufudde tuziikwe wali mulimbo wali emmanju umusiraamu amale salaba oyo ku salaamu tebakkiriza nga baleeta ensonga ezikweka ekyama kyabwe nti abaziika mulimbo be bakopi muyina ettaka ewammwe nga bakuteeka mulimbo olowooza lwaki balemerako bakuzzeeyo omuntu newaba ng'afiiridde London nga kyetaga miliyoni 10 omushipping omuleeta wano bazinoonya bwe yali agenda okujjanjabwa yazinoonya yekka oluusi n'alemererwa era n'afa nga Allah yasiriza ku bujjanjabi obutawera ng'ekika kyonna kizinza emikono naye kasa kiyingiramu okufa n'ebintu babitunda batya omuzimu guyinza obubatabukira nze kwe namanyira nti abantu basinza emizimu ate nga bambala enkofiira kwani nagamba nga ate basiraamu tebade kiriiyo omuntu asinza omuzimu tabeera musiraamu njogera tuli eyo ewaffe mu kika nga nti banenze Allah wanzijurura ngenda mu mulimbo enkoowe luli nga bangamba yajjula weba nkoowe yajjula mujja kuntwala ndooza oba ebulijja waliwo limbo oba enaggalama si mu bubi naye omutantwale mulimbo mugenda baba lyake emba mundyaza amanyiza omuddu nga nti mulimbo eno weeyogeze nemugamba nzono netesa nedda anti oba mubadde ki kati okuziika mulimbo kati abaana bo bwe banajja nga balina obuzibu ffe tunaabatwala mulimbo koze owayo ombuulire mwetaaga omumanya wendi mundeetera abaana nga nafa nze abaana mbayambe ntya mbadde nga ndi mulamu nga bajja ne mbayamba kati nfudde sisobola kubayamba kino tebabeera boogerako okuleeta abaana tebabaleeta nze gyendi nze mba ndi wansi mu ttaka babaleeta eri muzimu gwange era bwe bajja ku kabbuli yange ekyamazima bagufuna kubanga gubeera waawo emizimu bitonde weebiri nawano we tuli weegiri naye just gigonderaani Allah jalla jalaaluhu naye nga weegiri wano oyagala otegeera nti mwegiri muno gweteeka engoma wabweru wali okuba engoma oyime ennyimba z'abalongo wallahi zirodingirawo waliwo omuntu ng'avaako nga giyingirawo gitandika okulagula okunnyonnyola era abategeera siriki oyo balina oba bakozesa keeyeyo bati kebawunyisa koona alinnyeko shaitaani eyo neeyogera naye kyenjagala nkakase byogera Allah tabyegaanangako bitonde bye era byogera woba okwataganye nayo mulayini mwebiri naye oyo gwoba oyogera naye siye mugenzi oba oyogera na muzimu gwe wa imma yanzaganna kajimpeeko mu matini entaase wano binoonye Allah tabaraka wa taala jalla jalaaluhu atukakasa nti ebitonde byo weebiri kyegambye nti singa omuntu afuna accident wano bajja oba misana oba kiro ne bakima omuzimu baguzzeeyo ku butaka waliwo gye mwaziika eyo sijja kwogerayo kuba bannyini muntu oyo babeerawo wano bwe mwamala oziika waliwo abaasigala emabega ne balaba ekikolwa baleeta enkoko eya lujumba sani bagiyita bagiyita batya haji mu basajja bakoledde Buganda netuuka katuweeri bagiyita batya enkoko eyo gye baleeta enkoko eŋŋanda eyo geno ansa baleeta n'enkoko enkiga zo zibeera ludda kati abaganda temutukola baleeta enkoko yali myufu mba kaseerabidde ngerimu lujumba myufu ne kalakala zindala n'oluwanyi so kiri n'oluwanyi n'ebirala kati mbuuza
nsonga ki yaleetesa ebintu bino ne babitwala ku kabbuli ng'ate bamaze oziika omukugu nanga nti baali bakomyawo muzimu okuva oli gye yafiira kubanga yafa yali Naalongo ate Naalongo mu Buganda eba shaitaani nene eyambako okutambuza emirimu gyekizikiza Naalongo Saalongo Kato Waswa era ag'amannya mwandibadde mukikola mu mirembe ne mugavaako ne mutakola lugezigezi mbu nze matumye mannya nze masiri ku shiriki muleme kutusiriwaza otadde omwenge mu ndeku otudde ku boda n'enkofiira ogenda onywa otadde amata mu ndeku otudde ku boda ogenda onywa abasiraamu basanze Abdulaziz ne Sekashira kubasala kati ani ono mu nkofiira n'omwenge Abdulaziz akutte musajja wa jimu akubye empi nya mukaaga nti haja onkubira bwerere gano simata unyako ebyo byoyogera simata gwe weekubizza otadde amata mu kyombo ekikyamu nannyini kyombo ekyo simata osanga omuntu nga anywa kajuisi nga kano naye nga kali mu ndeku mwasomanga naye n'ayiwayo esatu ena nakalaba ati mwenye kumwengo bogunyosooza gwokya kati wamala okusooza naga nti mumpe kagiraasi jamaa anyweko okiriza oganirawo tonaba kyatulula naye toba nawe asirafu totya ndi musiramu nno kano kajuisi lwaki kali munde kunvaako sijja kukanywa wallahi kati gwotusiriwaza munze nze ndi Waswa naye nze sibikiririzaamu erinnya lyolina siri lyo oba oli musiraamu erinnya lizitowa mu bashiriku oba munene kana Naalongo bwe yafa bagenda ne batima omuzimu gye yafiira ne baguzza wano bagwagala wano ku mulimu teri kwebuzaabuza abantu basinza emizimu waafiirwa bba akwata akakumbi fe tuli malayirani wonahara tulima emisana n'ekiro era abamu ku ffe tulina ennimiro z'okulukalu n'ez'ebisenyi nti wegwaka kirira mu kisenyi bwetonnya yambuka kuki ku lukalu naye olimeko olina obbaako wokola ki era wetugambire abatalina nnimiro nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tetubakolere ki ye zikiri eriwo gye ebasobola ulira wayomba sinze mbimanyi era tufu nze mbimanyi Musa tayogera kituufu banna bakikiridde bulungi agambye ebyo nze mbikola ki nze mbimanyi naye kyamazima bw'oba n'ekirungi nga munno takirina omusanyukirako omukungubagirako munenga olabye kuba takirina ate waba akirina ogati alhamdulillah kati bw'olimanya kyofiirwa ojja kuva ku opposition gwe toyinza kubeera ku opposition kusinga Bobi Wine toyinza singa Besigye kulwa ku opposition Besigye yalwa ku opposition newe yalaba omusana baako kyomubuuza ku nsonga ojja kumuwulira waafiirwa bbaawe oba waafiirwa mukyala we bakwata enkumbi eno n'agiteeka wakati waki wakati w'ekitooke kino kyekitooke n'agisibira wano abeera mu lumbe lwa bba oba olwa mukyala we ng'eri awo esibise ontegedde bwasitula omulambo ogenda okuguziika n'asitula akakumbi n'akakuulayo mu kitooke n'akakuba mu kitooke kiri ekyomu nnimiro yennyini n'alaamiriza omuzimu ntonondoola byobadde ng'oyagala bibino wano naye kikowunyisa ku mushiriku nti musi nti tategeera ekitonde kyasiriwaza kimulaba ate ye takiraba oyo muntu yaba ategeera nkiringa omuntu wajja neyekweka nga weyekwesa waliwo kamera gwali musava eri mu control room oba olaba nga yekwese ebula nga azannya era omugamba ku mizindalo gy'ekizimbe ekyo nti Juma wansi w'ekibokisi vaayo tukulabye funa wekweka awalala omuzimu gulaba nga olaba mbalaba bwe gutulaba
era ogenda okukwata enkumu etwali mu kitoko nga gukulaba, ogenda okujja obikira ekitanda nga gukulaba, n'okwata ekitanda n'okiyimiriza n'oyala obuliri wansi nga gukulaba nti ate Halima abadde tubadde nga ffenna wano ndi munne kati bino byankola kati gubeera musiraamu kati ng'ogwange saba Allah n'ejja mu ebirewo egiti ejjaffe gyali bino gugamba kanve wano ndoza teba nja kusobola njabba gubeera muzimu gine emishiriku gumanya antya omanyi nti osobola okuloota omuzimu ogw'omuntu eyafa n'ogulaba. Njagala mumbulireko abaali balooseeko nti osobola okuloota omuzimu nga togumanyi. Kweyensoma wanika n'omukono kuba I talk with experience. Emizimu tegisobola kugenda mu bantu be gitamanyi, gigenda mu bantu ba bika byagyo. Waliwo yaloota ku muzimu gwatamanyi, ne bw'olota bino ebirooto bya bulijjo ogenda olaba abantu ono alinga gundi nalabye nga gundi naye naabula, naye ng'era olaba bw'oloota olina kyobamanyiiko. Kati omuzimu, omuntu asobola oloota omuzimu nga yeebase ng'omuntu gwaloota yafa dda. Obategereka? Omuzimu obutonde bwagwo kikati mu bika by'amajini tegusobola kwogera nga bw'olaba njogera wano. Eri omuntu agamba nti gundi yafa naye abantu bamwekanga mu nnimiro ye. Bw'abanga omuntu yafa naye ng'ate bamulaba mu nnimiro ye ng'abamulaba batunula nga tebeebase, teguba muzimu. Omusamba guba gwawamba omuzimu gw'omugenzi. Kati nga gulabikira mu kifaananyi kye ne gukozesa eddoboozi lye, kuba omusamba Allah aguwa kapasite esobola okweyoleka abantu ne bagulaba maaso ku maaso, naye ate omuzimu tegukisobola. Omuzimu buno obutototo buno myaka 6-7 tebusobola kwogera mu bbanga awo, naye ate emizimu gikazeeyi myaka 10-4-6 gusobola okubeera mu bbanga ne gwogera, guli mu bbanga n'olya eddoboozi liva mu bbanga. Emizimu emikadde egyo omuntu bunooti ng'ogwo. Omuzimu gusobola okuyingira wano mu muzikiti ne gubaka omu ku ffe we tuli kati wano, ogumutuulako n'asirika n'atwakala amaaso. Kati abakiri kuwamanya nti waleka waliwo jjajjazze wano, waliwo emikolo gy'olina okukola tujja gyogerako inshallah omulungi obudde nga butomala. Waliwo emikolo gy'olina okukola, omuzimu ogwo gucommunicatinga nammwe. Era awo Allah waagambira nti singa shayitaani ejja gye muli ne mukakasa nti eno shayitaani yezze lino jinni, wa imma yanzaghannaka mina shayitaani nazghun, singa shayitaani ejja nebakolako obulumbaganyi mu mbeera yonna, fasta'idhu billah, mumpite. Naam. Naam. Mzee abuuza nti kyeŋŋambye nti singa gujja ne gutuula ne gukwata omukufa bali wano tulina kukola tutya? Allah kyagambye nti singa shayitaani ebalumba, kuba omuzimu okujja ne gutulumba shayitaani eba eguwambye, anti minal jinnati wannaasi. Eyo aya nsava nnyo. Olaba ng'omuntu akola ebikola bya sitaani manya sitaani muwambi, olaba nga sitaani ejjini likola ebikola bya sitaani manya shayitaani likoze eriwambi. Kati shayitaani buli wejja netulumba tetugisobola. Ebyo bitonde wallahi billahi alaikum tewali muntu alina kapasite yeŋŋanga majinni. Newaliwo ejjinni nga ddema, ng'eriiso lifu, kugulu kwavunda, mukono guli kale bwerebwe, tolisobola. Bitonde by'amaanyi nnyo. Amajinni mwemuli ekitonde ekyagamba Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalamu nti ŋŋenda genda essabaa nfubutuke emisinde okuva wano paka sabaa nsitule namulondo ya Balqis. Naye ejjinni liri nalyewuunya lyagamba Nabbi Sulaiman nti ku kyenjogerako ndi mwesigwa ŋŋenda gisitula nfubutuke mu bwengulaawo nga tekuli kamementuse ku namulondo. Ontegeera nga wolaba Dayana
okwate kutubira kudana ne kusuuza amalusu wale kirabyeko amalusu ne gawandagala eno n'eno mazika ne gayita muno oli waggulu kulya amatama ne gagenda enkofiira nebuuka ejjinni lyagamba ŋŋenda vuga namulondo mu bwengulaawo nga tevuddeeko yadde akooya oba ontegeera ate byamugamba sigenda genda mmalayo omwezi nzye nga ntambula mpola wonaaviira awo wooli kuba yatulangawo ku makya naavaawo olweggulo kitegeeza lyamugamba in a day time period ngenda bba ntuusi ko ejjinnya eddala ddabo nnoono wamma ngenda gikoleza ntolaba kutemya ngenda beeriwa bwe lyakola zikiri lyazo allah nasitula namuono nagireetaawo mutemero leriiso kyennoonyamu amajinni galina amaanyi webagambanga nti ejjinni lidduka toswala mu bantu nogamba nti lidduka nga loole liringa essasi eyo levo si y'amajinni mafubu musatulu jinni gagamba twewuunyiza ffe tubadde tumanyi tusobola okulemesa allah ng'atulumbye ffe tuli bafubutusi oli muddusi togamba gwe amajinni gadduka kubanga allah waaba agayigga nga gazze okubba ebyama mu ggulu agayiggisa bino ebitawuliro by'omuliro agayiggisa bitawuliro bya muliro ekitawuliro kyetwogerako kirina sisitimu mutyo nti we allah waaba ati akikozesezza kikanyuga tekikuba kiri awo nti kibagenda okukuba wekiva mu position nga kiri ekizza okukuba kiyitawo allah kiprogramminga nti nkukasya okukuba katende enkonyogo eyo bwejja ndowooza nze n'okubuuza sekabiraali nti gwe katende gweddamu kimu nti nze katende nkukube katende yo amajini gagamba nti twewuunyiza batukubye enkonyogo nga bw'omenya ng'enkonyogo emenya bw'osimba ng'esimba bw'okkangekka eweweera emaze kukuba ne gagamba gannewaga amagezi ge tewamugamanyi mwandisiramuse ono atukutteko atusobola tetusobola majini ola allah agamba bwe gabanga gazze singa omuzimu gujja wano ne gukwata nze kati omulimu gaguzze kwenja sekashirafu biraali abasigadde abatali balimu nga mutunulira firimu kubanga seeka ashirafu aba alina osumulula Qur'ani z'amajini aya zonna kati walifundiza wakoma gwogenda kutta gwe busi omuzimu muzeeyi agamba nti omuzimu gunkutte naye tewali amanyi ki Qur'an ebeera nsobi yaffe ng'abasiraamu ekintu ekikwatagana ku ndwadde z'amajini tewandibaddewo maka nga tegasobola kugajjanjaba naam naam point clear naye kamera eyo togikozesa bulungi naam kaddemu eyo pino gijjamu oba otusiza muzeeyi ensonga gyayogedde likiriya kubanga shaitaani tulina amakubo abiri agagihandolinga ekkubo erisooka ffe ku sayidi yaffe diririmu kitegeeza erisigadde lya sayidi nti endala esayidi eyaffe shaitaani bwetulumba tugoba bugobi tuviire ku sayidi y'abagigondera bwerumba bagonda era ne batuuka n'okumanya oyagala ki nkiddamu muzeeyi kyagambye nti wetusinga eba erumbye nga abaliwo tetusobola kusoma Qur'ani kugigoba naye nga mmanyi methods endala ezisobola okukkaanya nayo era kyekyo nti abantu abatali basiraamu asola nti bakatuliki ba Seventh Day oba abashirikuba nabo mu masabo
bo bakolagana n'emizimu egyo mu kukkaanya nagyo. Ate ffe abasiraamu tetulina budde bwagyo. Ye anti kyengamba kyekyo muzeeyi agamba mumpulirize bulungi obudde bwaweddeko dda naye wano wetuli wewali omusomo wennyini oba ntegereka. Emizimu abantu abasinga obungi bagimanyi ku sayidi y'obushiriku eri oba ntegereka, wabula ku sayidi y'eddiini kati gye mbadde njogerako. Kati muzeeyi agamba nti tewaliiwo munaddiini ate omuzimu gulumbye kuba gukwata omuntu abeera awo n'asirika. Kekanze katono mulo kati mu nkolagana y'omuzimu ogwo n'abantu wano mu Buganda gyentegeera weguba guzze gye bali tebagugoba. Ntegereka balina methods ze bayitamu ne bagwogeza gwani. Nze lumu mba ndi ewaka sazaliba mu 5 era Allah tasiri bakyala baffe ate wakayingira boti nyingira 5 6 4 wakayingira boti nti seka toggalawo nti ate kiki omukyala agudde eri sibitegeera tayogera nekyereka shayatini nawe tabuwe sipiki. Allah sabaji nkuumire esigale nga mu garaji nvuge Hilux iwe n'aba agimpadde. Allah nsaba ogimpe munsabireko nammwe mujja funa ezamu njagala tuba n'agifuna ate yange si eyiyo jamani. Kaakati ntuuka ew'omusiraamu nasangawo abasiraamu nga bangi babeera baali 10 abasiraamu baalinga 8 n'abatali basiraamu balinga bameka 2. Omuzimu gubasazeeko gukutta omwana asereseke kaserese ngamba alabika wano shayitaani eri wano. Nsanga baleese obuddo bwe neerabidde sagala kuwaayiriza kubanga wano we tuli waliwo abalina irimu eno ku midiya ino ate seka walimbye akaddo sikeeko kati nze kaŋŋambe nti akaddo kati yatekewo erinnya lyako kawunyira osegedde erinnya mbadde ntyo ndyogera kubanga nga sirisuwa kati bali bakuteeka wunyiro bana butungulu banaki nga bagamba mumuleke baagala mukwasa butungulu bateeke nakkagadwa mu nnyindo ono nsanga omukadde akutanya abuuza gwani mumuleke ayogere tubuulire nga toyogera bambi kati bagwegayirira kukole ki gwogere. Ne mbagamba mbadde mbasaba mulwadde ono mumumpe ne badde ebbali. Assalamu alaikum warahmatullah. Nensumulula omushaf Allah yakola Qur'an abategedde Qur'an bali wala. Nasoma aya z'amajini nze nali mmanyi ne ziggwayo nga tewali kagamba. Mustafa dozi yaggwayo ng'omulwadde talina kyatuuseeko kati neŋŋamba koze ntya irimu yokwa okusomerera amajini nekyovolaba nti abantu kati bagasomera ne betakola olina obba ow'amazima kuba aya size zijjawo amajini Allah yagajjawo. Kati wogalumbanga tolina Allah oyagala
ofa ku ssente onomusomerera njagala miliyoni 3 emiliyoni 3 Allah omwako mmeka kuba Allah yagenda ogajjawo kati wenasomerera enabanga gaganye Allah nampa hikima nenkwata satu lijinni nenjisoma nenjiddingana nakola wati nagbamu amaani nagamba Sekasula mukola kiwa kiki nemanya wano ejjinni weeriri eri abantu abaako emizimu kituufu nebabawo abayaaye baagala kugabana maali baagala kubba kinyini kyerinnyisako omuzimu nekyogerera ddala kati wali mu mpeewo agayaayo gamanyi gwe kakati mba nkola conclusion yawo akutte ebbaafu agenda anaabe Allah yebba ekigo ng'ayingira mu kiyigo naddamu tabuka muto nga weyabadde neŋŋamba la ilaha illallah nfudde ne tumukomyewo wano bamusibye alina amaanyi omuntu aliko shaitaani toleetawo njagayo saayombye n'omukazi saalidde kuva ku makya gwe totawaana amajinni gaatufunza neimamu kyegombe nali neimamu kyegombe sani waliko neteeka biraali twalinga 5 naye ejjinni lyasitula emmeeza katugende mu maaso kaakati neŋŋamba ya rabbi aya zonna nzisomye Allah wallahi nga nkomawo awali omwana ono omulwadde nasooka nenzira ku bbali neŋŋamba Allah nzize wano okukola mulimu gwo nze kino kyenkola siinaako busobozi Allah kino kitonde kyo nsomye aya ze watuyigiriza embeera eganya okukola ki Allah singa totaasa kati abashiriku bonna abalona bagenda kati olaba kuba nabasanga bakola bya shiriki mbaga nedda tukole Allah kyakola ki wallahi Allah ampa hikima ningamba ne sura Taha eno ngerimu aya za majinni nenkwata Qur'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nenjitandika aya 2 3 nyingire nkaaga waliwo aya egamba nti yogera ku sihiru nti abalogo tebawangula ffe tuli wala yuflihu sahiru haythu ata Allah yagamba nabbi Musa alayhi salatu wassalam nti genda okubagana ne Firauna nze wendi abalogo tebasobola kuwangula nga wendi natuka ku aya eyo neningana nagenda kwa omwana nga addamu nga yakoze luli nasa emikono waati nasa ekikolo naddamu nnomu nagati Sheikh Sulaiman kiki nemanya kati akomyewo nenkola samale ze nakola awo Allah nasaasira n'olwaleero taddanga Qur'an kati singa fike yali Qur'an muzeyi kiri kyagambye nti balina ate method endala eyo method nfu kubanga ereetera abantu okugonda eri omuzimu oba ontegeera ne bagubuuza amannya nze Umaru Ddumba kuba Umaru ani Umaru Biraali oba Segawanye ovaawa kyambadde ovaawa temumanyi jjajja tetukumanyi olaba muzimu gwa myaka 2 baguyitanye jjajja nga gwennyonnyolako nga benyonnyolako oyagala ki kati boogeraganya nagwo ekyo kyebakola kyennyini oyo shiriki Allah yatugaana okwogeraganya n'emizimu egyo kubanga ebizibu bibiri tewali kirimba mu nsi muno nga shayitaani esobola okubateeka mu statement etabula ekika kyonna nekisaanawo nga byeyogera bya bulimba naye ate abantu bagikiririzaamu kati era abantu bayitanga nnyo dalasa ejjamuga temunkeereko tugimaleyo abantu bayitanga nnyo emizimu egyo kuba abantu abasawo abo abamadagala baafanga nga teboogedde ebikolo bya madagala kati bano abaagala okukozesa ekkubo ly'omugenzi bayita omuzimu gwe
gujje gubalagirire eddagala. Era abashiri kukolagana ne lubaale si nsonga ndala ziri awo kubabuulira bye batasobola kutegeera ate nga bingi lubaale byababuulira bibeera bya bulimba. Kati mmaliriza ddala tuseno nga mbategeera. Naam. Abasoma Qur'ani muzee yaga nti ngambye nti okozesa method kamulali blanket n'ebirala n'akawunyira omuzimu guno gwogere tubeera tulumbaganya emiryango gya shiriki. Muzee yagamba nti ate abasoma Qur'ani ne bagwogeza nsobi mu kusomerera shayatini ffe tuzisomerera ziveewo zituviire tetuzisomerera kumanya byezigenda tugamba. Era shiriki abakubi b'ekitabo obasinga otutomerera shiriki kwagala kwogeza bitonde ebyo tetubisobola. Wallahi nkiddamu tewali asobola shayatini okujjako eyazitonda. Tulabanga okukolagana nekyotalaba nga kikulaba kitusinga emyaka kyembagumya kiri kimu tewali muzimu gutusobola ng'oddukidde ewaani ewa Allah. Eyo aya nkulu nnyo egamba nti Sadu Ahqaf aya zaffe ziri afaraita awo mwana asatu mumekaawo eri gye ggwerako aya z'amajini nga googera. Amajini gagamba gannewago bannaye mukkirize Allah. Amajini mukkirize Allah kumwe aneebuzaabuza. Amajini gegogera aneebuzaabuza n'agaana okukkiriza Allah mukimanye tewali ayinza kulemesa Allah kumwe. Subhanallah. Amajini gatikakasa nti Allah bw'alumba gaga withdrawinga. Oba ontegeera niwe gabeera nga gajjina omuzikiti guno azikaali zokka tegasigalawo. Mu suratul Hijri Allah yagamba shayitaani nti bogenda osobola bebe bokka abanjeemera. Buli anjeemera mukuwadde otherwise tegayinza kulumba bakkiriza ne gatumegga Allah waali. Nsaba Allah atuba okumutegeera. Temuddamu kutya mizimu bw'ofiira. Abantu abamu bino tebibakolako kubanga tebali ku levo yaabyo. Tebasaala bayita bukunya. Oba ontegeera tasaala ayita bukunya beera kuguza atagamba seeka obuzimu guntawanya tekuyinza butakutawanya kubanga mmwe bamu naye kati zigunze gujje gunnoonyaako ki. Oba ontegeera naye gwagwe kulubeesaako gwe n'empi gujja kukuba. Nsaba Allah zinamu atusiramuli. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.